Maziga miranga byebuutikidde mu nju ya Bobi Wine oluvannyuma lw'omwami era ng'ono abadde yafuuka taata we ennaku zino zonna. Omwami ono yazaala omu ku abo abaana abatambula ennyo ne His Excellency Bobi Wine buli wabadde nga adda bano abaana babeera bakuba ebifaananyi era ng'omwami ono abadde nga amanyikiddwa nga Muzeeyi Godfrey Kabandana abadde awangalira saidi yawe Bushenyi era nga Bobi Wine buli wabadde nga agenda mu Western Uganda ono omwami abadde yasalawo okubeera nga ate amwaniriza nga taata we era gana amaka wabadde nga atuukira era nga n'oluusi abadde nga atera okubeera nga akubayo enkuŋŋaana ez'enjawulo okugamba abadde musajja w'amaanyi nnyo era nga amwagala nnyo abadde w'amaanyi nnyo mu bulamu bwa His Excellency Bobi Wine yattiddwa mu ntiisa abatemu bamusazeeko ekiro bwe yabadde ali mu kulya ekyeggulo ne babeera nga ate bamalawo obulamu bwe era nga yo poliisi yategeeza negamba nti yabakanye dda n'omulimu gw'okubeera nga ate enoonya abazigu bano abatandaba okubeera nga ate abategerekeka bandi bonna abasobodde okubeera nga ate bakola ekintu kino kyonna era yategeeza negamba nti very soon ejja kubeera nga ate evayo ne official report ku nsonga zino zonna era nga mbina mu maaso awo ngenda kubeera nga ate mbikuleetera osobola okubeera nga ate olaba biki ebyasobodde okubeera nga ate bibeerayo side eyo naba nkugyeyo ensonga za full figure ennaku zinalabika yafuna ekifo mu prison yeeyo ayeka yafuna ekifo eruzira era nga alina bwino omupya gwasobodde okubeera nga ate avaayo naye ku nsonga zaabo abasibe abasobodde okubeera nga ate bateebwa so byonna ngenda kubeera nga ate enzija nabyo ensonga za Bobi Yanga nazo zirina mu maaso awo genda kubeera nga ate olaba biki ebiriwo saawa eno saako n'obutambi obulala bungi nnyo subscribinga bw'oba nga obadde tonawo kubeera nga ate okikolako ka notification bell nawo kakoneko tubeere nga ate tutambulira wamu ffenna likinga video sharingirako abalala comment section yeri open bw'oba nga olina endowooza yonna gy'owandagala okubeera nga tosuulawo teweetya beera nga ate ogisuulawo tulina Sheikh Ashraf musomi wa dduwa beera nga ate omunoonyako ennamba z'essimu eziri wansi ku screen side eno Habibu Airport pickup nabo webali nnyo gwe nawena ng'oli mu nteekateeka y'okubeera nga tokoma mu ggwanga Uganda abeera nga te obanoonyawo ku namba y'essimu 070244 emyenda giri 3 then gattako 5 nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo temubaawo wabudde mudde mumwogere toganya kyezinze byongolo libojja omanya okutula n'omukulembeza Uganda n'omukonvinsi nga kkirize omanyi kyekitegeeza omanyi kyolibo kizito wammwe mudde ne mukombe eminyira ne mukombera kwa kulembeza eminyira ne mukombe ndi bulibu temutukomberako ndi bulibu mugende mwegatte gwe mulimu gwe musobola temuddamu kumanyira wano bantu ffe twakoowa okusinga mwe omwakoowa baizaffe tuli saddaaka twewalodde olwa Museveni I'm a guardian angel ya President Museveni tuli saddaaka okufana mmwe temutawana tutisatisa muntu mujja tutemutawana we are ready to die stupid bombo clat we are ready tukimanyi twayingira mu kufa kwa tulina basirusiru tuli mutalo abasirusiru twajja tubamanyi ffe twali mu people power now mindset twali tumanyi tutuze kulwana bya serious twali mu people ne bagasumba ebikazi ebyo bikazi byebweru ebyadi biwumbi obusole bimaze banga nga tebyegatta byagenda kuwa nanga ba mindset ne babegattako mindset wano wali aveya yegane byadanga mu kwekwanya bi mindset ne babyebakako byonna ne bikulukuta amasira ne bizimba zimbe bibali mu nyuma mumanyira abantu lwaki mudda ku ground ne mujjako Museveni mwaduga mwagala kujjako Museveni lwaki mudda Uganda ne mujjako Museveni otugamba go president lwaki okomandinga abaana ne bava eruzira lwaki olagira lagira basiba bate hantu wagamba go president kati lagira bagane bata hantu wagambe go president kati lagira bagano bata Sireman bombo clat mutemwena muntu gwamugenda kutisatisa tubawo ku kitiwa ntubesonyiwa ntugamba leave them those are idiots ate miwulo ngaje negimanyira buli muntu mumazeeko emirembe naye mufumbi muli kuliri paza mumufumbekedde
Lili Pazo nze namuleta. Bobby Yang nze namuleta. Bwe ntandika kuwala abantu benata n'abakyali awo nga bajjira kunze kumanyi gange kunze. Bwe navaayo ne mugamba Lili Pazo agambe bonna bessimu ya Baby iPhone. What is iPhone? Njibbe njitwalewa. Nemugamba ensi yonna nange bwe nabba iPhone. Lili Pazo kyamukaabye era kano n'amunsasulira. Kyamulumiriza ne kimuluma yatuka kwagala okujja okula ennota nga talina watandikira. Ne kimulwaza n'omulwaza. Bayibuli egamba nti olulimi lw'omulimba teruliraba mukisa. Mukoze bingi eby'obulimba. Olulimi lw'omulimba teruliraba mukisa. Temusobola kuba na mukisa mu basirusiru mmwe. You are stupid. Temusobola kuba mukisa temusobola. Tekiribeerayo. Kano tasobola kola nsobi, kano takola nsobi. Takola misi. Museveni tali ku ntebe mu nsobi. Ate Museveni akyali ku ntebe 2026 ali ku ballot paper. Muwoza agenda kweta abaka ba parliament batwale leader of opposition. Byasamya biringa eminyira. Ebiri mukasi sibirwana, bizingamiza constituency, bizingamiza division, bibabu bibibi, bikulukuta biringa biwundo birimu amasira. Mumbuli yo mbaka amategera sono kwimira ku floor ya parliament nayogera. Mukole go kutobana. Muri awo mwenna mulinga ebiyiringu. Mwina kino kyemiti yana bwe kibuyibwe kiwendusu. Oba kyabakomba mukyakomba mu kabira kambwa. Kiwe mendusu ne zikirebera ne jibimwe ne bitambula. Omutwe gulinga olubengo gulinga kwatekako obutesi. Bemuvuma sibana babantu. Mumpaye ebintu bibi atasa mu parliament nebikola. Okuleko fana ne jirike. Muzeyi Museveni yangambi. Abaana obeyimiridde. Mpa amanya gonna abakkiriza obutaddamu. Mpa amanya gonna gampe era sanya mwaidini nkimanyi ko oli kuno njagala okole list esembayo sigenda kutawana nawe naye kwataganye ne kano wo mukoti ye machindye kama bajita kama skoti namukwasaganyiza yagenda okujja okufuna list eyo sagala kujja kwanga mugamba ati agenda nayo genda abana isimanyi aba forcing no amanya gen abali ready abawulira nabo benya mutima abalwede okwetondera eggwanga nga mwachi ngamba abalwede okumwetondera abamanyi nti mwakola ensobi abamanyi temuddemu benjogerako muteke kamanya gammwe bemba bakusoma batwali musome bemunafuna mukisate naye mumulabeko omanyi bogenda makomera nkola ku muntu kati nze ndale nnyo genda ku apa era nyongero bakubira mulanga bawuza nti Bobby Yang yafa Bobby Yang jali mulamu temwagala kumulamba temumufaako mwavudeyo kumubika ekyo kyo buliba kyemukola kikyamu Bible egamba nti olimu omuli batulula mukisanze Bobby Yang mulabe iruzira ayamba na uniform ya red mulaba nga ngenzo laba kusipapa ngenzo kaba kubasebufu nina mikwano jange bangi bemba ngenzo okulaba iruzira nze naye mikwano jange bangi angenda yenyo ku apa omuntu nawe otamala makonga aliruzira mugende mulambule ku mikwano jammwe naye mubika Bobby Yang anti yafa kubanga mukozesa obulimba mufuneka bampane mufune sente ze Bulaya recent when nagenda abana abo ne balabikako nga bakirizo misango betondera president waliwo yagenda omukulu yatuma abantu ekitalya kino kyencho genda nyabwino ne fact bwe batuma abantu omanyi abana bali makomera ganjawo omukulu oba omukulu eyayita omukulu yatuma abantu ekitala omukulu oba omukulu bogerezeganye n'abaana bano temukirize misango musigale eyo tulongere okulabisa mu 7 ngenda bazimbira amayumba ngenda bagulira amayumba naba ngenda batwala ebweru jukira bogende omukomera oba kitala kulaba tebakukiriza oyabe musibe weka abo ba osiba makomera baani babera awo bawulira tolowooza nti no ojja kwogera ebigambo byo nga tebawulidde byoyogedde mboba ojja kwogera ebyensimatu oba olina ebintu byozze nabyo omusibe omulagira yeekola ebintu bakulekaawo balina okubeerawo awo nga bamukuumye ne mwogera ono bagenda nga bagamba bannange temukiriza misango tulina okulabisa ono omusajja era musigale nga mulabisa tugenda batera sente ku account tubazimbire n'amayumba mwe mugira mubeere eyo kasita mulya mwebaka tubawe ebyokulya
Chechichi nalimba buza nti abana bana bakize misango ne bafuluma ofiri waje mwene mugamba ne muvuma buvumi na yensi yonna yalina kira abantu abana bendi bagala kufuluma ate go balemezaayo era nali nebunya nnyo ala ne sewanyana ne segirinya lwaki embere no yayiwo bagamba nti abamu abali behind okulaba nga basewanyana tebavaayo bebe bayita abekibina bebe bayita banabwe bakola nga kyamani okukwatagana n'abakulu ne parliament okulaba nga tebafuluma kubanga bafuluma bo baba tebakola bwe bafuluma baba tebafunamu kyofuna asewanyana mulaba nenebuuza neseginya musajja twakwata yogera yafuuka bakati muna yange yafuuka nga mabobe mukama kana tusaasire nange olumbe luluma nyelulumye segirinya oba yogera atya naye kyona kyekiri nani nebuuza sewanyana nga munyiva ino bulumi botosobola nakumanya nakunno kumbe iba yamanya nabali behind bino byonna so nolwekyo mwegendereze abana bendi bo bagamba basigale makomera mbubatebu kubanga banywerezemu balabise olabisa nofuna wokoma obaka buno njagala bugende eri baganda bafa abasibe ne family za baganda bafa abasibe manyi mwagala okuddamu okulaba ku bantu bamwe mubeereko nabo ne baganda bafa abasibe manyi kibayitamu munda eyo si kyangu it's not easy inside there nsonga lwaki abamu batugamba mumugaana bannamu okukkiriza emisango olw'okuba si mmwe muliyo manyi si byangu munda eyo naye njagala mbaleetera example z'abantu abaaliko mu similar situation nga gye mulimu nga babamatiza nti babasonyiwe nangeri ki gye baamaliriza njagala mutegeere ekika ky'omuntu agezaako okubamatiza nti takonsidinga defeat ku bbanga lyemmanyidde mu Museveni takonsidinga defeat ate tasonyiwa waliwo abasajja abaayagala okunywanywolako gavumenti yeeyo gy'olaba abamu yabakwata n'abasiba abalala ne bawaŋŋanguka ne bagenda e Kenya Sheikh Mustafa Bayiga Sheikh Kirya Sheikh Abdulkarimu Sentamu Sheikh Muhammad Kamoga ani ba Sheikh Kigundu bawaŋŋanguka ne badduka ne bagenda e Kenya Sheikh Abdulkarimu yagenda paka Saudi Arabia oyo yena atandika okusoma naye Museveni ng'omutadde ku bunkenke ne gy'oli abaayagala akugjeyo abali mu makomera be baali basobodde okukwatako babata babafulumye babakozesenga akanyeebwa okusobola okuluwalinga bali abaali bawaŋŋanguse okusobola okudda ne balaga nti bannange n'ebintu birungi omusajja asonyiwa naffe batusonyiye ne bafuluma ne babata and they achieved that kuba baakozesa omu ku bakulembeze b'ennono gwe sijja kwatuukiriza mannya kamulizavingi okusobola okubamatiza and they achieved that ne babamatiza baseeka abo bakwata ekkubo ne bakomawo naye bonna abo baasibwa Sheikh Mustafa Bahiga bamusiba bwe bamala ne bamuta ne bamuwa n'omulimu mu poliisi bafundikira bamulasiza Sheikh Abdulkarimu Sentamu naye bamulasa Meja Kigundu eyali bbawa mama Fiina bamulasa abo okubeera meja tolooza nti obwa meja yabufunira mu maje ga Museveni abo baveeraga nti mmwe mugenda kujja ne ranka zammwe oyo bamulasa gezaako kulaga nti Museveni tasonyiwa Sheikh Kirevu naye bamulasa abo bonna be balasa what do they have in common bagezaako kwagala okunyanyulako gavumenti eyo another thing that they have in common bonna babakuba masasi nga batumatiza nti ADF ye bakubye naye ADF ki ekuba omusiraamu mbamudde mmanyi nti ADF inakuba mukafiri ane batuvugiraawo Sheikh Yahya Mwanje abo abasiba bakabata biseera bino Sheikh Muhammad Kamoga bamusiba bakamuta biseera bino oyo ekikyamukuumye nga mulamu bakkiriza nti alina akabinja k'abasiraamu bakyakkiririzaamu baanasobola okumatiza mu biseera by'okulonda era mu biseera by'okulonda mwaba bamukkiriza mujja kuwulira irimu etambula ku bituuti ng'akalulu katuuse tibanne gavumenti eno tetulina kugibaako na buzibu etukkiriza okusaala tetumanyi gavumenti eddako enaatukola etya oyo kyekikyamukuumiddewo naye nga naye yakava mu kkomera ngezaako kulaga nti Museveni tasonyiwa abo bonna yabasiba abalala bonna bafundikira babanyize yoyo gwe bagezaako okubamatiza mbu abasonyiwe oyo mbu abasonyiwe mukkirize emisango abasonyiwe tagenda kubasonyiwa era bwe mugeza ne mwewaako obujulizi nti emisango mwagiza agenda kusiba mmwe
mu Museveni osuubire buli omu yenna akole buli omu yenna kyasuubira nti kuba kyekisuubirwa abantu buli omu kyasuubira ne bolaba abantu baga nti bane mukkirize abakkiriza nti mukkirize emisango era abakisemba basuubira nti bwe munakkiriza emisango ng'abasonyiwa. Museveni akole buli omu yenna kyasuubira nti bwe bakkiriza abasonyiwa ng'olede alabisiddwa wonna wonna nti baliyo bali mu kumatiza abaana bakkirize emisango babasonyiwa. Agenda kubasiba bwana abayambye n'abata kubazza mu society kubateeka mu target kubalasa kuba tayinza balekawo nga muli balamu lwaki muli ba witness mweno case ye bwana abalese mutabani waabwe ajja balekawo kubanga ensi muba musobola ojjiwa excuse nti afe bannaye batunyiga ne batukakatukirize mubeere ba witness mweno case eri mu ICC abalekewo era bwe munaaba mufulumye bajja balasa omu kwomu munogoka omu kwomu tewali ejja kubeerawo. Nze nsuubira kati at least bayinza okuba bali a bit safe nga bali eyo kuba eyo tebasobola banyigirayo bali mu custody yaabwe kati baba baagala obbajiga kitegeeza baba balina obbaleka ne badda mu society babateeke bulungi mu target ti twabata mutandika okutondoka omu kwomu. Oyo omusajja temuzanyisa tasonyiwa. Nze mbabuulidde kati essaawa eno ababadde balina okujja mu makooti temwazze lwaki bakyabayinga time bagezaako bamatiza mukkirize ne looyo ali ku musango gwammwe bagezaako mukubako propaganda bamubajjeko basobole oteekawo waabwe gwe baagala n'avuga keesi mu direction bo gye baagala. Temuwuliranga bamukubako propaganda bwe bagenda eri bamatiza nti ono anoonya kaadi ya Nuupu tayagala muve makomera baagala mukeere enkyango oyo mumwejjeeko babawo waabwe anavuga kesi yammwe nga bo bajagala temugwa mu kitimba muyinza okumaliriza nga baba waliwo Abiriga naye bamulasa ensi yonna olwaleero ekyebuuza nti Abiriga buli omu yenna alaba Abiriga yayina tabuki Abiriga y'omu ku basajja abaali abayeekera kyenkulaga nti Museveni tasonyiwa buli omu essaawa eno ensi ekyebuuza naye Abiriga ni bwe yayinako obuzibu buli omu akyebuuza bw'atyo bw'ati Abiriga Iburahimu Abiriga naye y'omu kuba ayagala okunywanyulako omusajja oyo kyenkulaga nti oyo tasonyiwa. Temugezaako ne mukola ensobi so mu bigambo ebyenjogedde oba munaafunamu ekyokwebuulirira muli bijjukira bwe muliba mukoze ensobi nti yayogera bino ebigambo tubyogera ffe twetikula omusaalaba abantu baleme kutunenya nti ffe abantu tubeere nga twabagamba babeere nga bakimanyi bagaye nti baayogera babagamba ffe twetikule omugugu gw'okubeera nti tugenda kunenyezebwa. Yes olabye presidential advisor w'empewo naye abalabi basanyuka TV musasa okutuuka leeti yamwakutte ono presidential advisor ku nsonga za ghetto yamuwa mpewo. Why do you say so? President Museveni mumanyi nnyo kyabulabe nnyo bannayuganda butamanya muntu abafuga magezi ge. Ekyokubiri njagala tukkirize tugaane ti President Museveni azanya byabufuzi ekyamulondesa babukyamani bafulu figa sigamba nti abaagala yabalonda ku neutralizinga Bobi Wine kyovola bantu buli presidential advisor gwalonda amulonda lwa political ambition kino kimwakya musente baze mu State House time ya campaign etuuse ye yakwata ebintu bye n'abateekaawo wabaagalira wakola ki kwaje bayita presidential advisor kitegeezo muwi w'amagezi olina okwanga buli lunaku keeping in touch ne president kati nga bukyamana ino mugati abana bageto beetaaga kino twagala kino naye ye akikola intentionally nti kanzanyise bino bibugembe ebiganda bimukasa time bwe neetuuka ngambyetaaga bano baba kasuka mu kiseko kati bagenda bavaayo mpolampola okusinda ku mwami si bikono kati waliwo babukyamani kibatamanyi abatamukkiriza kusinkana mukama we. President Museveni mumanyi zamwe student of psychology Makerere University ngenda soma degree 3 omusajja gumwogerako President Museveni atwaba ku TV is a user target worker exploiter omanyi okubinyonyola user ye muntu akwana omukazi namwagaddeko ntumbwe oba akabina ako wekaggwako nga amugoba target worker ye muntu agamba kati nonzaani ayinza okunkubira Kyagulanyi nti Bukyamani yali vice president we kamuleete bwamala omufunamu ekyo ekintu ng'akasuka embwa ku ttale. Exploiter ye muntu anyunyunta President Museveni munyunyusi apparently talina
kyakola kakati how can a presidential advisor bamuyamba buyambi okola ba president oba president advisor nze ngamba erinya bandirikyusiza ne bagamba bakiyita batya nti simanyi bakiyita mu luzo emirimu agikoze mu ghetto talina kyakoze kuba talina busobozi bukyamanyi talina na budget live yange ng'okukola basale musalama na kujja wa budget ko live na bitaxi kana oba kabanga ko omuntu wa wansi avuga boda eno state government kungu president feka tubyogere tuli ku TV za mu presidential tabanga ko presidential advisor wabula bamulonda nga kifaananyi kati neunya n'ekyokwewunya presidential advisor ku meeting ga president gafuka mawulire is that a president yasemba musikana 2020 sebayita president advisor olina okubanga buli yasemba musikana 2020 kubanga omulimu gwamuweesa gwali gukomye kati gwazeemu kyokka kinuma kubanga tebasobola kumubba ssente zitegeerekeka bantegerege tudiringa naye atukozesa abakozesa nafuka tumukozese they don't know how to use a user bobananga n'omukazi ng'akwagalako ssente zimuwe omuwa olubuto omufunemu omwana bano baane mwokuba president Museveni olubuto okumufuna mwera ajja balimba bayinza kweya bawadde akakadde kamukamu tasobola kusoka nga bamuwadde emitwalo 5 bamuyita ba president advisor bavudde mu state house ne transport wa mitwalo 2 is that a presidential advisor does he have an office and a budget plan his ghetto let him answer sir do you have a budget or in a budget ngajijjawa musajja wa in office ngajijjawa budget nze sina budget walondebwa ku neutralizing Bobby Wine you are a political weapon wakozesebwa nga kyakulwanyisa budget claims do you agree is there some truth in what he says President Museveni muyekera sijja mugezanga ku mukazi oba biki nga bajjuye bwalabye naye nze kyemanyi muyekera era yamanya nti Buchaman abeera nani ne Bobby Wine answer yeyo okitegedde Buchaman abeera ne Bobby Wine okitegedde kamuleete wano abeere ng'akola ki amulwanyisa amuwa amagezi ku nsonga za ghetto Buchaman wakawa Museveni amagezi emirundi emeka era bwembeera kuno ku TV bwenti bwakamuwera ku TV yakunagamuwera ku TV yakulonda mukubira kasimu ate bakukkiriza okugenda buli akati oli president advisor ndi president advisor owempewo so waggetto gamba ndi musabirizi wa Museveni wa ghetto asi kibaita bampo omusaala soko sirike bampo omusaala Buchaman kankunyonya omulimu gwo tomanyi mulimu gwo oza kwa tojjukira bakulonda Museveni yakulonda kibaita president advisor kitegeza you can access your boss and you advise him nti gwandi badene hotline yiyo timugeto waliwo abaana banywe enjaga njetaga bwekitinde bwekitinde otutukira ku president naye naawe omala kuyita mu bantu okutuuka ewani oba advisor kyala ba president ati kibayita advisor tekiriiwo byampewo come again advisor kikugola abaana ba president wanji presidential advisor nze ndaba minister bagendayo buli cabinet kati temulaba president presidential advisors they don't go to meet the president mukoma kana wasi ololo mukoma ku office of the president mwina minister abatwala mu office yammwe babalanda kati nali mulajanira kubanga nze bye nayogera ne president Museveni byali birala nga sisobola bigamba ataani minister babalanda kakati oba advisor Buchaman nze nkubuuliranga lasita kubuulira alaali lasita tubulire nkubuuliranga lasita nkubuulira alaali nze bye nayogera ne president Museveni nali sisobola ate kubyogera ate na minisita wange tolowooza nti okozesebwa bukozesebwa Buchaman yabadde omusajja akozesa bukozesa nze kati okubanga bankozesa baba beekozesa kubanga nze ndi wa ghetto oba nfunye oba sifunye nja kusigala mu bulamu bwange as a rastaman emirimu ngikoze mu bugubi ngikoledde mu bugubi give me money emirimu ngikoledde mu bugubi bajjo takulimba nkoledde mu bugubi abantu bana amanyi tulina sente ninga tumina sente